Ebya Solomon Kampala bitabuse mutabani wa Bobi Wine ate nga Ibrahk mukasa Godfather alese ebipya bibino tobisobwa. Abayimbi baganya okuzikirako munaabwe amaziga gagano akaaba kale nga nyongera okujjukiza nga bweri enkola yaffe wano kuwanda boy UG kano ka video mbadde nsaba okampeleka like go wenatana subscribing tugamba subscribing oberenga osokwegatta kweno family yaffe ennungi Hajat Kaluda gamba janga kulombera edduwa enamba eri awo esembero 67 kale nga tugende mawule gaffe nga siba resiza olunaku olwajjo mutabani wa Bobi Wine avuddeyo na commentinga wali ku Instagram ye nagamba mu kifo ky'okufa kuba homosexuals mwandibadde mufa ku malwaliro n'amasomero nga kino kiraga nti no abantu bavuddeyo ne bagamba muno bambi ono mwana nze wa supportinga ebisiyaga era nga bambi anytime agenda kuwateeka taata we mu matyabaga ebyo nno nga mbitadde mabbali bya Solomon Kampala ebyabayimbi byatabuse bagambe muno yadde oli muyimbi wa bweru mu nsi za bweru n'okola no practicing ebisiyaga n'okoma mu Uganda bajja kuba bakusiba emyaka meka 2 era ng'eyo woteeka babulawo Museveni kayabulawo okusayininga era nga etteeka lyenga likola ki galikola wano mu Uganda ebyo nga tubitadde mabbali omuyimbi amanyikidde wanga Likado omuto abadde abasinga bali bamanyi nti no mutabani wa Abdulmulasi naye nga kyazuse nti no Abdulmulasi yali taata we era nga bambi taata we olunaku olwajjo yafudde bambi kino kitalo nnyo nga wokiwulira naye nga bambi kyasinze mukabya nti no abayimbi teri muyimbi munne oba mu bayimbi mu Uganda bavudde ne bagamba bambi Likado omuto katugende tumuyimirirewo kale mu kuziika nga wekiteera okubeera abayimbi okubeera ki kubazikirako bagambye nti no wali ate abayimbi abalala beyayise ne bamugamba mbu tuweeza amafuta naye nga abayimbi ba Uganda bamanya nti no tusasule tujje tukuzikireko bambi kino kyalaze nnyo nti no industry ya Uganda eri so ngamangambe batya tino teri teba coordinating abantu batino tebeyagala batebeyagaliza era nga bamingina bankupulengera ka video byewulireko era nga Likado omuto abyogera era nkomewo ne bilala bya Godfather ne Ibrahk mukasa kali mulanga kigwo okubira abayimbi naddala ku bintu ebifaananako bwe omulanga gwe nkubira abayimbi abala Baba TV ate abayimbi muli banja abasinga mu manyi mbadde sibangayo mu kamera naye mulekeraawo okutambuliranga mu mbeera eya sente okuziika tekiba kivulu nti bajja kumala kugamba oziikira sente meko gy'oziike omuyimbi wabanga afudde mugende muziike omuyimbi oyo omuyimbi wabanga afiiriddwa mugende mu muziikireko kyateeka okuziikirako omuntu gwokola ne business niwe oba tolina sente osobolezeewo niwe business tewabaddewa ndi wadda kino kyekyandibadde ng'okulaga nti ono muyimbi wakali ate wadda wano wabadde walina okubeerawo abayimbi ab'ebika ebyenjawulo wabadde walina okubeerawo abayimbi bakadongo kamu wabadde walina okubeerawo abayimbi abatayimba kadongo kamu wabadde walina okubeerawo bakomedian kubanga mama wa Likado yakolera abantu bangi business mama wa Likado yayimbira abantu ebyo no nga mbibuddeko ebya Ibrahk mukasa bibinyo Godfather budde nagamba muno Godfather inze Godfather ndoza mumanyi wali ku TikTok nga yatandise okurecordinga video yagambye muno ye tagenda kkiriza okusonywa Ibrahk mukasa mu byamukoze oba byazakola oba byazamukola tino bingi nnyo era nga bambi yavuddeyo n'alaga mbuno yabambi munaku nnyo nagamba muno chale kimunakuwaza nnyo okulaba mbu Ibrahk mukasa yagala n'okwetonda oluvannyuma lwa mutuusa ku poliisi n'ayagala n'omukuba ina banga kupulengera ka video obanga eno video recent ye yakava okuta ogenda bo biwulira era njagala obiwa amatu nnyo gowe natanaba ku liking ino video malesa bokampeleka like mbere nga asobola okupulengera ka video ekinatta omusajja yenna kitandika nga kyoyoyo bw'otandika kiyoya n'okikozesa ekivaamu nga kifuuka ekiwoomereze oba kikuwoomera ng'okikola ekiva mu kiwoomereze kifuuka omuze wawe ekitaayito kyasobola beerawo kati eva oba okyokola bwe kiva mu muze kivaamu ekirwadde ekyo kikuviirako okufa kyekigambo nti ekinatta omusajja kitandika nga kyoyoyo lwe lugero olwo okusonyiwa kwe kusinga obuntu bulamu bwe businga bangi mbawulira babeeraawo nga babyogera lwe balaba omuntu nga bamukozeeko ekintu naye nga tebasobola kubuulirira muntu oyo nti gundi ekyali ekyoyoyo ndaba kifuuse omuze kyandikuviirako ekirwadde ne kikuviirako oweta tebasobola then balinda n'omala okukola ensobi nga tebakubuuliridde ku nsobi ezo z'okola ne balyoka basomesa okusonyiwa
ne beerabira nti Katonda yennyini asomesa okusonyiwa, ye nannyini geyeena, era ye nannyini bitabo Kurani ne Bayibuli ebirimu ebigambo byagambira teri muntu kyakola nga si yakimukozesezza. Buli kyokola kiri wansi wa kumanya kwa Katonda, tosobola kukola kitali wansi wa kumanya kwa Katonda. Kyokka kyokoze in respect of his decision, ate kyayagala akwokyereko omuliro. Abantu ne bawoza musonyiwe sitaani ye yamukemye. Teri sitaani teriyo lunaku kooti yonna mu nsi yonna lwe yali yesamonize sitaani nti jangu wano. Bw'okola ensobi yo oba Katonda kiri mu busobozi bwa Katonda oba sitaani yakemye, sitaani ne Katonda tebajja mu kooti. Kitegeeza ki? Wano ku nsi Katonda yatuleka twefuge, twetegerere. Banaye twezimbye, ayitaddemu kingi nnyo okwezimba. Abantu balina ennaku, abantu basinkanye ebintu bingi okutuuka awo we bali. Zeteri yalabeko ku YouTube lya muntu mbu wagundi ye yamuzimba. Penge yazimbye ba social media agundi z'abasinga obungi. Ze Penge si ye yanzimba. Teri yalabeko ku ma TV nti abeera ku ma TV, abeera nnyo ku ma TV. No. Nezimbye nganzi nga bwe neeweerera mu masomero era obulamu bwe mupambanye bw'omu. Kitegeera. Nezimbye nganzi sisabangako mirimo, nkozesa obwongo bwange ne neeyiyiza, ne neetondawo, ne neemeza. Ne batandika okungatta mu bantu bano aba bulijjo be mumanyi be bazimbye naye nga nze neezimbye ne mbatuukamu. Omuntu n'ava eri n'akumerako n'atandika okukusaasaanyako kalebule nga tolina ky'omanyi, tomumanyi, tomusisinkanangako, tomulabangako. Kubanga nze neewala nnyo okubeerabeera ennyo mu bantu, neewala kunzija mize. Ekiviirako omuntu okumujja emize kiba kumuliraana. Neewala nnyo okwekipingira mu bantu. Olina akuteekako agagambo ne gadamaginga bizinesi zo, gadamaginga obulamu bwo, takomye ku gwe ne famire ennamba n'agitwaliramu. Famire yonna yasituse, poliisi teyabayamba, amakato bagaye gundi kooti tebayambye, bazze wange, baddukidde wange. Buli omu n'aliko tunuulira famire y'abantu abaatwala ensonga zaabwe wagundi. N'akwata obufaananyi n'abusalaasala nga bwabuteekako, abusalaasala bwabuteekako, n'agattako amasimu n'akkubira. Agaawano na wali. N'akunyonyola bino, n'akugamba bino, n'akulaalika bino, n'akuwemula bino. Obuntu bulamu bukola ddi? Obuntu bulamu omuntu mulamu yenna anyiiga n'anoonya solution. Kenzo yakuba omuntu wano kata amutte mu kamera bw'ati. Omuntu mulamu anyiiga, omuntu mulamu akaaba, omuntu mulamu yejjusa, omuntu mulamu yeetonda, omuntu mulamu akola ekyo kye wandikoze naye kyakola. Kye kiri kye bakugamba ng'ogenze mu game park oba mu zoo. The animals have feelings like human beings too. If you so happen to tamper any animal in a bad way, it may react like you would have reacted if you were tampered in the very way. Naye omuntu n'abeerawo nga yamanyi yali superior. Kubanga tujja kukubira waliwo omunene gwe baakubira mu poliisi eyo. Gashumba yatukubira essimu n'atuyita. N'amugamba n'amulaalika. Omusajja yava maaso ga Gashumba era ng'awera. Teyeddako mwagala ki mu nsi eno? Mwagala tuogezaako, we are ready to be talked about. Kubanga obulamu bwaffe twabupambana ffekka. Nze teri agenda kunsiba nnenye mulala. Teri alina kyagenda kunkola nnenye mulala. Bwe mba mu nsobi nja kwenenya bw'omu. Era bw'onkolako ensobi nja kukwataakinga bw'omu. Nkutwale w'olina okubeera nti weewano.